Wetogera ng'eggwanga likyalimu obunkeeka obw'amaanyi omuli okusooka Dr. Kizza Besigye nga kw'otadde n'okuwamba bannakibiina kya NUP ng'ebikolwa bino bikyatuuza bannayuganda obufoofofo. Embeera eno eviiriddeko Reverend Kano Augustine Magala yali ddiini wa Lutikko Namirembe eyawummula okukyomera bannaddiini mu kkanisa ya Uganda abeefudde kyasiikidde ne batayogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga eziruma bannayuganda agamba ng'okusaba kwa Dr. Kizza Besigye wamu n'abakulembeze abalala abazze bakwatibwa mu ttuluba ng'erya Besigye ko n'ekiwamba abantu ekisinza okusomoza bannayuganda kyagambye nti kibi nnyo okulaga oludda lubeekubira ng'ate ensonga eziba ziruma abantu babeera baziraba nga tebazoogerako nga bo bali mu by'emyoyo. Niboogera ne kuzimba amayumba agaabwe n'ag'ekkanisa naye obulamu obw'abantu nga tebabwogerako nga nange bwenyi. Reverend Kano Musiiwuufu agamba nti kisinza okwennyamiza kwe kubanga Besigye ali mu kkomera essaawa eno wabula nga bannaddiini ensonga ze baziyita mabbali. Oli bw'aba ayogera n'ayogera bali bwati Besigye ali mu kkomera. Ebifaananyi bye tulaba byagala okukaabya amaziga oba yakola ki oba yakola ki tetumanyi naye abasibe tetwagala basikobwe bati. Reverend Kano Augustine Musiiwuufu agamba nti abawule bangi ensangi zino bakola gwa kusaabusa bimmotoka zokka eri omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'abasaba obutafa ku kyakusaba mmotoka zokka wabula baweekerezeeko okwogera ebiba biruma bannayuganda mu ggwanga lyonna. Tulina okuyimirira bw'oba osaba emmotoka oli mutuufu okusaba emmotoka kubanga sente z'emmotoka mwiwa musolo yakola ki yaziwa oli mutuufu nnyo singa nawe osobola okusaba nagisabye naye woba olisaba togattako byakusirika gisabe bagikuwe ogambe nti mwebale nnyo bassebo omuzadde naye kino si kituufu. Kano Augustine era agamba nti mu kiseera kino nga bannayuganda bagenda mu kalulu akabindabinda Uganda ekyalimu okusomozebwa okw'amaanyi gamba ng'enguudo okubeera mu mbeera embi ebyenjigiriza okubeera mu kusoomozebwa era nga bino byonna bigeraganyizza ku nfaanana y'abakulembeze kati abafuga eggwanga lino abatali mu nsa. Enguudo teziriko mataala tekuli mataala gaagawa. Bino byonna Reverend Kano Musiiwuufu abyogedde mu Lutikko Namirembe ku mukolo gw'okutuuza ddiini wa Lutikko eno omujja Reverend Kano Dastan Kiwanuka Mazinga w'e11 ng'onaze embiga ebya ddiini abumudde Reverend Kano Jonathan Kisawuzi. Omukolo guno gwetabiddwamu mulabizi obulabizi b'e Namirembe yawummula Right Reverend Wilberforce Kyolwalira. Kino kiddiidde okuddawo omukolo gw'okutuuza mu butongole eddiini wa Lutikko eno omujja omulundi ogw'e11 Reverend Kano Dastan Kiwanuka Mazinga ng'omukolo guno gwali tegunnakolebwa ng'akalombolombo k'ekkanisa ak'okutuuza omukulembeze omujja asoose kukuba birayiro bikakasa ddala ti ekifo kye bamuwadde agenda kukisobola. olw'okukiriza kwa Katonda omulabizi w'e Namirembe eri omwagala waffe Kristo Daferi Reverend Kano Dastan Kiwanuka Mazinga tukulamusizza. Ddiini ono omujja Kano Reverend Dastan Kiwanuka era alambuziddwa Lutikko yonna era oluvannyuma n'atuuzibwa mu butongole ng'omukolo guno gukoleddwa omulabizi obulabizi b'e Namirembe Right Reverend Moses Banja gw'onera amusabidde mu butongole. Katonda bakukwasizza balambulenga maka gaabwe ne mu mirimu banenyenga kuwuliranga era owulirizenga ensonga zaabwe maze okukwasa ekitabo ekitukuvu ekyo ekigambo kya Katonda kyekiba ettaala yo mu kukulembera
abantu ba Katonda. Kanonda San Chwanuka Dini wa Lutikko ono omujja ng'olaze embigire byabadde eddiini wa Lutikko eno awummudde Reverend Kanonda Jonathan Sauzi. Waliwo enteekateeka ez'enjawulo Kanonda Stans ayogeddeko zaagenda okusoosowaza mu buweereza bwe obumuweereddwa ekkanisa ya Uganda omulina okusoosowaza obwakabaka bwa Buganda. Tukolagana bulungi ne baweereza bannaffe abaawe baaja mukubiriza bakulu b'ebitongole bonna abakristaayo bannaddiini abalala ne bannabyabufuzi. Obwakabaka bwa Buganda kujja kusoosowaza nnyo. Kinara Aksam, Yaruka Delta TV, Amasukulumu.